أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mpozi abatulaba ku support Islam in Uganda olunako olwalero tuze ne ayezo zemuulidde tugenda kutegeera ani gwezali zikwatako mpozi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba utullim ba'da dhalika zanim nti omuntu oyo akola ebintu ebyesittaza ebibi ebikyamu baada dhalika zanim kyokanga omusajja oyo before yali muki oyo mwana wa bwenzi omusajja azimba akole fujjo naye atenga mwana ki wa bwenzi omusajja ono lwawulya message eyo yasitukirawo n'agenda ewa nnyina omusajja oyo bamuyitanga Al-Walid ibn al-Mughira omusajja oyo yasituka be bamu ku basajja abali abagagga mu Makka nga bakafiri kufugwe nga tayagala kuwulira yadde kye bayita busiraamu tomubulira ogenda okugamba nti Allah yagamba agamba nedda toleeta oshegera kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam aleeta ayeyo ng'evudde eri Allah subhanahu wa ta'ala olwagiwulira ekiraga nti omusajja ono Walid ibn al-Mughira yali akakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Katonda era mudduwe era nga akakasa bulungi nnyo nti n'ebigambo byaleeta ebiva mu Qur'ani bigambo biva eri Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nti olwabiwulira yali abikakasa wabula n'abiwakanya awakanya buwakanya naye ng'ebintu byawakanya already amazima gaabyo agamanyi kakati kiki ekyabaawo Al-Walid ibn al-Mughira nadduka n'agende wanyina namugamba ya ummi man abi kati olwaleero nyange ogenda kumbuulira ani kitange njagala ombuulire kitange yaani namugamba tino abuka al-Mughira kitaawo ye Mughira namugamba ya ummi taqulu li man abi au aqtuluk ogenda kumbuulira maama wange yaani oba nkutte leero nkutta busi bwe tombuulidde kitange namubuuza min aina ataita bihadha alkhabar agamawulire gooleesa gazikulese ng'oyo gagjeewa mwana wange omusajja ono Al-Walid ibn al-Mughira kiki yakola yagamba maama we namugamba nti no sami'tu Muhammad yaqul utulli ba'da dhalika zanim ngayogera kunze n'agamba nti no utulli ba'da dhalika zanim nti omwana akola ebintu ebikyamu naye nga ate mwana ki wa bwenzi ate ng'ebigambo byayogera biva eri Allah kati gw'oli wano nnimba leero nkutta oba ombulira ki obujulizi yabuleeta nga bwaki nga bwa Qur'an naye nga bw'omanyi omuntu ng'abadde mu buyabuya akimanyi bulungi kyokka n'agaana okukola ki okukkiriza musajja oyo n'agamba nnyina ojja kumbuulira ya imma ngenda kutta nnyina mukazi wattu olw'okutya okumutta n'agamba ya ibni ana tazawwajtu bi al-Mughira nafumbirwa Mughira bimughira bwe namufumbirwa kana rajulun sheikhun kabir yali musajja nga muzeeyi kati omusajja ono bwe yali omuzeeyi kiki kye yakola yazaala omwana ono atya omukyala bwe yalaba nga afumbiddwa kyokka nga ate omusajja gwafumbiddwa muzeeyi kye yakola yagamba kangende neesalira amagezi kuba mu biseera ebyo abawarabu tebaasikizanga mukyala ataazadde baana omwana mulenzi omwana wabanga tewazaalayo mwana mulenzi tosika tofuna bya busika nga nnamwandu kati omukyalo ono bwe yalaba nga mutaata ono omusajja ono muzeeyi n'agamba ayinza okufa nandeka nga sinadde omwana n'asikira ki nze ntule ku lujja nga sinanya kyakulya ndeka n'agamba neesalya amagezi n'agenda mu bwenzi kati anyumiza mutabani wono Walid
Walid mutabani wa Mughira amugamba nengenda ila ibn ammi eri tata wange omuto omwana wa tata wange omuto fahmiltu bik nenfuna olubuto lwo nemberanga nafuna olubuto lwo nenkuzaala mwana wange naye bwali bukadde bwa kitaawo nali ntyo okuba nti andekawo nga sina ki mwana naye nga kituufu oli mwana wa bwenzi nga ne Muhammadi yamazidde okukyogera nga tobubaka buvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Walid ibn al-Mughira n'ategeera nti tewaliwo yali akimanyi mu nsi okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Musajja oyo n'ategeera naye neyefuula ayagaana era n'agaana okuba nti akola ki kyokka Allah lengera bwaddira muye mwennyini. Allahu akbar. Muye yennyini n'amugjamu omwana bamuyitanga Khalid ibn al-Walid. Khalid mutabani wani wa Walid. Kati omwana ono bwe yamuzaala lengera Allah subhanahu wa ta'ala wamufuula omusiraamu. Kati omwana bwe yali omusiraamu ono n'akolerera nnyo obusiraamu n'alwana entalo Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwaranka n'amuyita atya n'agamba nti Khalid ibn al-Walid sayfullahi al-masrur kikiso kya Allah ekyogi. Kitegeeza ki gwe ne bw'onaagaana okusiramuka nkubuulira nga nkutunuulira bw'onaagaana okusiramuka abaana b'ozaala mujja kuvaamu banaasiramuka naye olina chance ey'okuba nti nno okyusa n'oyingira eri eddiini ey'amazima eyava eri Allah subhanahu wa ta'ala nga n'eddiini eyo eri emu busiraamu ne bw'onaaba okikkiriza ne bw'onaaba okiganye naye nga mwennyinaze muganda wange mulenzi nkuyita ojje eri obusiraamu. Naam kakati mwe mwenna ne bwe munadde eyo ne mukola ki ne mwegira baani bannabboza bani mulimu abawala kati Viola ani ne bw'onaagaana okuyingira eri obusiraamu wallahi nkukasa obusiraamu yeddiini okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naam eyo aya nga tugivuddeko tugende ku aya eddako yagamba nti no ankana dha malin wa banin oba bino abikola lwakuba nti ayina emaali namuwa ku ssente wa banini n'abaana ab'ebitiibwa abanene abalina ebiwago kati atandise kujeema na kwefula wakabi. Na Allah subhanahu wa ta'ala yogera mu aya eyo ankana dha mali wa banin ekimukozesa bino lwakuba nti ayina emaali n'abaana. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Walid ibn al-Mughira bamusomera Qur'an yagamba قال أساطير الأولين is a story now tutuletera story ebyo babyogera dda bali abakadde abedda babyogera dda kati byoleeta ebyo byonna mivumba. Na Walid ibn al-Mughira ne yefuula kiwaji Allah subhanahu wa ta'ala nayongerayo n'agamba nti nno sanasimuhu ala al-khurtum oyo muleke yepanke naye sanasimuhu ala al-khurtum tujja kumuteekako enfa gyagenda okufaamu nga nasimuhu ala al-khurtum tugenda kusindi omuntu ajja oba agenda kubanga tumutta mu nzita ey'okuba nti bamutema ku nnyindo bamba ekiso bali balina mutta enzita ya yali alina farm bali balina bakiso nga bakikubira wano bamujuzeemu ki okumutta bajja kumutemera muki mu nnyindo. Na Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwe yakyogera kakati ne wayitawo ebbanga nga ye al-Walid ibn al-Mughira yategeera dda butya bwalifa naye ng'asigadde alemeddeyo n'ajeemera Allah subhanahu wa ta'ala n'agaana okusiramuka. Naawe ne bw'onaagaana era tujja kulemerako ojja kugenda Allah agenda kukuleetera enzita eyiyo nange nnyina eyange ni naawe oyina eyiyo ne bwe banaaba bankutte ne banzita nga bantemyeteme bifiififi ekikulu kya byonna kubanga nfudde ndi ku busiraamu obutuufu nga sigatta ku Allah sigamba nti Yesu mwana wa Katonda ate Yesu Katonda ate Yesu yazaalibwa yafa n'azuukira ate okuzuukira kwa mulundi gumu kwa lunaku lwa nkomerero kati gwogamba otya ati kati gwogamba otya nti yafa n'azuukira n'agenda kati
ate ye Katonda, ate Mary mwana wa Katonda, ate ono ye yazaala Katonda, kati Katonda bamuzaala. Weteeka confusion. Naawe kitunuulire ng'okitaddemu obwongo. Bagambe nti Maria nnyina wa Katonda. Tuyambe ffe tuli baana bo. Maria maama waani wa Katonda. Tuyambe. Kati Maria yafa ate yabayamba gumulamu. Ffe tuli baana bo. Ffe nga tetusaba Muhammad nga tetumugoberera ng'omubaka wa Allah. Tuyambe ffe tuli baana bo. Tusabire eri Katonda. Kati ate yafa yabaakusabira eri Katonda. Katonda oba omaze omuvuma nti ye talina buyinza, talina maanyi gasobola kuba nti nno awulira mmwe abalamu. Tusabire eri Katonda atuwe bye twetaaga. Kati akuwaatya bye weetaaga nga tomaze mukakanya. Bannange mbakubiriza ngamba nti bannange mwegendereze ebigambo byonna bye mukola ki bye mwogera. Ntegerekese. Mpozi tumaze okulaba sanasimuhu ala al-khurtum. Allah amaze okwogera nti tujja musindikira agenda kufa mu nfa yakuba nti bamutema muki ku nnyindo saidi wano bamubajjula munaki na ku nnyindo. Na bwe kityo bagenda mu lutalo olwe Badiri. Buli botogera ku lutalo lwe Badiri buli musiramu yenna ekifuba amanyi kikankana. Kati olutalo lwe Badiri lugenda lukyaka. Walid ibn al-Mughira yavudde eka wela nkolokota abasiramu menda basanjaga biki. Olwatuuka atuuka mu lutalo lwe Badiri, kisajja kyattu ne bakitema, era bwe kityo bwe kyafa bakitema bakitema wano ku nnyindo, n'abeera nga bw'ati bwe yafa Walid ibn al-Mughira. Wa barakallahu fikum. Mwekumire ku support Islam in Uganda, temugivaako kubanga we wano wogenda okusanga gino emisomo gyonna n'emirala ate bw'oba owulidde gusindike n'omulala naye abeerenga agufunako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقول